Tukiri ku nsonga z'omusajja mukulu Idris Musuuza aka Eddie Kenzo, ono nga ye pulezidenti wa Uganda National Musicians Federation. Kyesimanyi oba ekifo ajja kusigala nga kitwala mu maaso nze naawe, naye ng'essaawa eno wetwogerera ye senior presidential advisor on creatives. Era munnange ekifo President Museveni yamaze dda okuba nga akimutiika, naye byonna nga bigenda mu maaso ekifo kino kiri mu kwogeza abantu ebikankana kwegamba bavuddeyo ne bamwogerera bingi nnyo nnyini ddala nga womanyi. Ajjukira kansooke mbazeeko emabega Eddie Kenzo waliwo we yali ku interview ng'ayogera okusoma kwengoye kwatambula. Kansooke nkabaweeko Deni Mbalage biki abantu bali mwogerera nabaki abavuddeyo kubanga bamudefendinga. Nakoma mu senior 3 by secondary, nakoma mu P3 by primary. Yenzo oyo omanyi kati naawe olina by'oyogera n'abeefuula nti baasoma ne bibalema. Senior 3 by 3 by secondary, P3 by primary kitegeeza ki? Kagamba nti nze siri muntu yasoma from P1 to P7. Ekitegera siri muntu yasoma from nti ebyo ntambulye mu protocol. That's why nkozesa kali ka by primary nti by mweyembeera primary sasoma P1 sasoma P2 nasoma ko P3 yokka. Are you sure? Bwe nagivaamu nentoba ku street nentoba ate nengenda nentandika mu senior 1 we Rubiri secondary nengisoma from senior 1 up to senior 3 passed ya senior 4 nebanga enzijjamu awo nenkola ntya no branching branching. Kati bwe nkugambira nti nze sifiiriddwe era tebinnyambye essaawa ya leero qualification sijenyiza obutaba nayo nga nkozesezza adult education. Ozifuna zonna nenkufuga gwalina diguli. Tutunulire Kenzo, wali oteekiza initiative okuddayo okusoma? Saddayo mbukuddayo kusoma naye naddayo okufuna qualifications kubanga bano abavubuka ze baagala. So olina ki kati? Nze buli kimu ky'oba omanya nkirina. Ekisookerwako? Obuzaakokerwako nkina mbuzaako nga kisembayo ate nakyo kyetaaga kaseera katono. Era oli mu kipasuwinga? Ndi mu kipasuwinga. Obala ki? Kwesimbawo? Just kubanga kati Kenzo ennyonyo zirinye, interview za visa ozikola, embassy ozigenzeeko, awadi oziwangudde, kati kyeki empapulo onoonya zaaki? Empapula zinoonya simanyi gye ndaga kuba kati already saagala nnyo amaleader lwakuba saagala kuyingira mu politics wa generation eno olw'ensonga alimu entalo. Myama leader by leading, saagala kuddaawo kwesika muguwa naawe tulwanire ebintu omutali makulu. So saagala kugenda yeeyo. Naye tomanya bwe naaba mpezezza emyaka gyange 4+ nyinza okugamba akanyambe ku bantu bange mbajje mu mbeera bweti naye. So it's better nemba nabyo. Tomanya. Oyo ye Kenzo owaddala. Abavuma Kenzo obusiru, Kenzo si musiru. Omusiru yonno gwe basasulira school fees nasoma from day to day namalako omwaka natuula ebigezo navayo nga talina kyaleeseeyo, talina point. Oyo ye musiru. Naye Eddie Kenzo si musiru nga mumuvuma. Eddie Kenzo teyafuna chance egenda ku ssomero, teyafuna chance omuntu amuweerera nasoma namalako. Kyeva olaba kugamba era bwe bayogera mu lugendo olw'engeri gye yasomangamu, omu bwali busponsors bw'omupiira nga kimukakatako okuba nga abuukawo class. Omusiru yono gwe bawadde school fees nasoma from Monday to Monday, a week to week, month to month, eya to eya. At the end of the day ebigezo ne bivaayo nga takozeemu yadde paasi. Oyo ye musiru. Munnange katuvuddeawo atweyongerayo oluvannyuma lw'amawulire okuba nga gayitingana nti Eddie Kenzo bamuwadde obwa presidential advisor. Bavuddeyo okuba nga bamwogerera ebikankana bibino. Omusajja atasobola kusipeeringa ekigambo presidential advisor, gavumenti ya dictator ne mutabani we fake general Muhoozi Kanyerugaba omukwasi w'abakazi nga Lwabogo bwe yatugambye nti naakwata abaana. Ate nange nakibagamba dda ne mugaana okukkiriza nti Muhoozi akwata abawala be bawadde ani Kenzo presidential advisor. Kenzo si kipya ne Buchaman presidential advisor. Naye kirekawo abantu nga Bebe Cool first. Bebe Cool bakamiliyoni
mubadde mu State House leero kibaleka wammwe eno government tebaagala bulijjo tubagamba tebaagala okitegeera ate eno government yo erivinga off diversion okitegeera kati bino byonna byolaba Eddie Kenzo Lwaboogo kulwana na Muhoozi byonna diversion ife tugimanyi neera abaana ba struggle don't focus on it ezo diversion zonna ze baagala mawulire tebaagala mwogere nti nno baganda baffe 1,200 ekiteezi baafa abantu 1,000 ebyo 2 baafa baafa lwa greed ya Muhoozi ne Lwaboogo kubanga baagala ttaka ly'ekiteezi baganda baffe 1,000 ebyo baafa Emulago tewali ddagala ekiruddu tewali ddagala enguudo mbi e Uganda nibaagala bababuzeebuze muho ogundi ani Kenzo Lwaboogo alwana ne gundi kati fe abagezi abakulira ku Mwalegaba abalyanga egege n'emputa n'ekibeero tukimanye ekyo mulimba okitegeera diversion Kenzo is a diversion Lwaboogo is a diversion ne bebe kulu kikulekawo musajja wange kikulekawo musajja wattu bambi bambi olabye ennaku musajja wattu kubanga gwe toli wa tribal yaabwe Eddie Kenzo wa tribal yaabwe tugamba nti buli omu alina opinion ye oyo naye bw'abiraba ate omulala buno yavuddeyo ayogera ki Owaye wezuukukidde enkya ya leero nsanze Eddie Kenzo bamuwadde obwa presidential advisor Museveni kaakano abuga bakiro mu nzikiza olwokubanga bw'abamuwadde abeera tamwekakasa bulungi kakati alinda obudde ne bukwata akazikizazikiza abasinga obungi ku bategeevu ne twebaka nasooka amugonnomolako naga kwata nawe kankwejjeko nkuwone sitawuliza kuva eri Eddie Kenzo naye nga simanyi oba ddala kituufu obwa presidential advisor yabukkiriza naye kakati bw'aba nga yabukkiriza awo waloga abayimbi ba Uganda abatalina ssambugo era ekizibu kye mulina abayimbi ba Uganda kibeera kinene ddala ekitatunanogerwa ddagala nga tetunnazuula ddagala ki erinakijjanjaba oba erikiwonya ng'eyabadde presidential advisor yafiiridde mu kalwaliro ng'alaajana nga talina na nsimbi nga yagenda okulwala nga n'ezimugulira omwenge banywanyi be bazimuwa bamugattira bugattizi nga n'ez'otufuta musajja wattu otumutambuza mu kibuga azisondasonda busonzisonzi kakati gwe n'okkiriza ekifo ekyavuddemu omuntu afaanana bw'atyo abadde talina na kyakulya nawe noga nti I'm very happy president yampadde obwa presidential advisor omulala munno Catherine Kusaasira amabanja gamutunza buli kamwaka ke takyalina kaalina buli ke yalina nga tannafuuka presidential advisor bwe yafuna obwa presidential advisor yakatunda n'avaawo presidential advisor omulala ava ku saidi yammwe mukazi wattu abeera ku TV nga yeeyiiya abeera ku TV nga yeeyeeya n'asabirizayawo ekyokulya ewa pasita n'amuyamba n'amuwa kakati which kind of life Eddie Kenzo gye weegomba abo be weegomba Catherine Kusaasira mu bulamu bwe weegomba Furufiga oba weegomba mugenzi Tamale Mirundi presidential advisor kyaliwo gwakusanyula ng'olaba mu mativu nnyo n'obwa presidential advisor bw'oba wabukkiriza Eddie Kenzo nga wakkiriza obwa presidential advisor wallahi ya Mungu abayimbi musaana kusabira abayimbi musaanayo special misa nga yammwe mwekka bakolereyo essaala mu ggwanga Uganda nga yammwe mwekka nga tegenda kwatendinga muntu mulala Mukama Katonda abasumulule naye mulina ekizibu ekibatambulirako bw'omala n'okkiriza obwa presidential ndowooza obawulira ebigambo omugambo mungi nnyo gutokomoka era nga gukyali gweyongera okuba nga gutokomoka eri sayidi eri endala etakkiriza oba abalaba nti Eddie Kenzo tabusaanidde King Saha yabiraba yagamba even their dogs can talk nembwa zaabwe zoogera Eddie Kenzo kakyafuse presidential advisor naye byonna nga bigenda mu maaso nga beeyongera okuseka okujevuna kwegamba kumuyisaamu amaaso comedian
oba omuyita omusanyusa Patrick Drink abasinga obungi gwe tumanyi nga Salvador ye avuddeyo naawe endowooza ye n'agamba nti olaba wotunuulira mu bulamu bw'abantu abo bonna bali mu kujevuna Eddie Kenzo abali mu kumusekerera obulamu bwabwe tebali bulungi nti era bali mu kustragolinga ku meeting ends meet nti teri muntu atayagala kakisanga ako Mukama ng'akakuwadde nti mu nsi muno ffenna tulwanirira kuba bulungi nti ebyo bemwepanka ne mugende ne mugamba mbwa nze saagala ssente z'omusolo nti na bano be tugamba mbu ba MOP baffe abakuluda oluvuganya gavumenti bali ku ssente y'omusolo era nti singa batugamba mbu baludda luvuganya gavumenti balya ssente y'omusolo mbo tebandibadde bakkiriza okuba nga bakwata salale gwe babawa nezi allowance ze basayiningira buli bwe batuula mu paalamenti bandibadde bagamba nti ffe twajja tukolere muntu wa wansi katukolerenga bwereere nga tetutwala tetusayiningira musaala nti bandibadde bakikola nti nabo lwakubanga nabo bakolerera famire zaabwe n'abantu baabwe nti kyeva olaba nabo akasente ako bakatwala ssente ya gavumenti kitegeera nti era singa bino batulimba mbu ssente y'omusolo tebingikwatako nti n'ebibiina byandibadde tebikkiriza ssente ze babawa eza iPad ebibiina bino nga binoopu BFDC BDP byandibadde nabo akasente ako tebakakkiriza mbu kasente nno kawererako ddala so nti bino batulimba munnange mbw ate biki bo baba bafunamu ng'omuntu wa wansi n'osigalira awo nti so munnange bino bye tudde awo ne tugamba era nze niwokola otya agambye nti munnange ebya Uganda kwebeereramu kukola era nti kakyansinga ako ng'okaba kaze munnange tolemerwa kubanga okakozesa ne mwana muwala bw'atyo Sheila Gashumba naye yabagambye nti bannange bayusi b'e Uganda advice gye nsobola obbawa olunaku olwaleero nti munnange temu expectinga life kubeera fair ku buli omu nti tekisoboka nti especially mu gavumenti yaffe neya Uganda nti musituke nti buli omu ayiga okwekolerera nti keera ku makya munnange yambala oba olina akalimu genda okole nti tumu expectinga nti Uganda eno ffenna ejja kutubeererako feya Mukama gwayambye ne mubeera feya oba n'afunamu well and good chance ye nti weba tekuwadde munnange zukuka todda mu bino mbaate era nti ne government president anaddako era byebyo byebimu by'omu ojja kwekolerera otuuke wooli teri kye tugenda okubanga tusanga ku silver plate tusoba na Uganda nti ba youth naddala nti tuyiga okukola nti mukole oyo mwana muwala Sheila Gashumba si Gashumba ono ng'oggyeko ebirala bya ebibye ebyo relationships ze na biki mwana muwala ono mukozi nnyo Sheila mukozi nnyo nga wokiraba akola nnyo era yemu ku ba youth bensobola okugamba nti yadde tata we yamubrandinga yes nga tata we akyogera yamubrandinga kuva mu buto naye yamuyigiriza ekintu kye bayita okukola Sheila akola so munange wavayo n'akugamba nti twefeeko tukole bamu bajja kufuna mu gavumenti eno abamu tebajja si buli omu nti ajja kubeera favored agifunemu so mbu tetudda mu kukaaba temudda mu kuleera ngalo temudda ate bingi nnyo ebigenda mu maaso so ebadde advice ye ebya Kenzo ye munange Mukama ndowooza bw'atyo yamutemedde paasi nemuwa Nyamutoolo namulaga ekkubo Nyamutoolo ekintu kino amuleze ekkubo oba oliawo singa yasigala eri gyeyali bino byonna teyandibituuseeko bagamba nti buli kimu kibaawo lwa nsonga era nti we kiba kizze mu bulamu bwo oyinza okukaaba naye ate oluusi Mukama alina kyaba genda okuleetera ekisingako so Kenzo tumuleke anyumirwe obulamu bwe nga bwali gye yava Mukama yamanyiyo yatoba nnyo n'obulamu bw'ensi eno mpaka okutuuka wano watuuse olunaku olwaleero tumuyozaayoza okuba nga atuuse ku ekyo ebisigadde oba n'abisobola oba taasobole ebyo yamanyi ekirungi bamuwadde presidential advice on creatives ndowooza ebyo ajja kuba nga abimanyi abitegeera bulungi kubanga naye muyiiya so ebisigadde
mukama yamanyi nga wagenda okuba nga atambuza ekintu kye. Oli ku NCK TV, nkugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde. Tukomawo nabyo tovaawo.